Abavuzi basoosana kwetendekamu enkyalire busiika olw'ono olw'essande lunaatuukira ng'ali ku mutindo ogwetaagisa ofuganyizaako abo be baagala okusuuza engule y'omwaka guno. Empaka z'omulundi guno ziteekeddwamu ne pikipiki n'emmotoka era nga pikipiki z'empaka zino ze ziggala okayenda National Motocross Championship ey'omwaka guno. Bw'abadde mu kwegezaamu Arthur Blake Jr. ategeeza ng'enkyukakyuka ezikoleddwa e Busiika bwe zigenda obbayamba mu kubanguka. Track eri challenging ku side y'abavuzi bayongeddemu obukodyokodyo obugikola nga eri challenging nnyo naye kiba kirungi ku side yaffe ng'abavuzi kitwongeramu obukugu okuvuga ku zino traka za pikipiki z'empaka ze bamodifyinze. Ono era ategeezezza nti wadde emmotoka yafuna obuzibu abakugu bamaze dda okugikolako era wano wasinzidde n'akoola abawagizi b'omuzannyo guno okuyika mu bungi e Busiika. Zigenda kubeeraza njawulo lwa nsonga nti ziri championship bbiri ezigenda okudduka ku lunaku lwe lumu. Tekibangawo era bafanzi baffe bajje mu bungi balabe championship ya pikipiki z'empaka ya bubonero ne championship y'emmotoka z'empaka nga nayo ya bubonero. Ate Sharif Katete ngono yamalira mu kifo kyakubiri mu mpaka za ddiga eza African Motocross Championships agamba akoze okutendekebwa okumala era abavuganya nabo bamwerinde. Njategekedde bulungi kimanyi ngenda vuga bulungi traka ndaba kyetune olw'okuba bagichenyiza mu katonotono nekimanyi ku enkyane kusale tugenda performinga bulungi sibaddewo nnyo mbadde kusoma sibaddewo nnyo kati leero yeno first training yange gyenza okukola era ngenda okufuba okulaba nti masteringa track bulungi nekyampita abawagizi bange bonna baabwe mujje mumpagire Sharifa yakomyewo. Olw'ebbugumu eryongedde mu mpaka zino lisombodde Posanula Kataka amanyiddwa nga Mafumafu abadde amaze ebbanga nga tavuga mmotoka zino okuddamu okweyungamu okuzivulumula.